Linda misome wano enaku z'omwezi munana omwezi gwa Novemba ze chairman Wile Nelinako lwaki yebyogera lwaki byogera soko byeyo kino ekiwandiiko kivaawa kino ekiwandiiko kiva bukikajjo ku luguudo lwa Nakawuka Road nze chairman Wile bwe muwulira ku luguudo lwa Nakawuka Road Wile property expert ndi musajja w'amaanyi ku luguudo lwa Nakawuka Road era muganda wange Big Eye amanyi bulungi nnyo eyayinza okubawulira ekituufu sote niwayikabako twakwagala okuva ku mutima gwaffe ne tugamba akatono ke tulina katukuwe akatono ke tulina akatono ke tulina wekati katuwuleko tusinga era nenikabakako yakwanja eggwanga ekapa yonate ku ggwanga ly'amaanyi ennyimba zoyimba zikuuma amawanga gonna gonna nezituyamba kola ku gundi mu ggwanga lyonna yonna era abanebaolinye ku TikTok zeyiga Wile munoonyeeko ndeke muyiga Wile none niwekakakwairisingawo musooka mukubira abasajja banengera omwana yasindagala kubuuza bayise wano n'embuzi ne bayingiramu n'emusolo wano mubogeregala omwana eyo ebbaluwa ngenda nange giwanika ngenda giteeka ku kitabo abantu mbabuulire mbu tebyabadde byasyo byabaddemu n'okutwala emmere ewaka ennyama ewaka ate n'omunaku enkoko badiresi nze ewa nnyama neyanziza bakoli mwana mwebale nnyo sabala abajesiru mwebale nnyo negamwe kola bwoti mama nageniwo wange kabale wama owange sitite nageniwo wange kabale wama mbagala nnyo wanalimbe wulira nange nina ddumula owange nange kikyalo owange owaye omanyi eno emmere zigibangamu muzungu ayiwete awayanja problem omanyi ono bamuyita latifo designer musooka mukubire ku ngalo na musajja mwana yalina enviiri naye obuyaye bwazirya tokyalikoli mbadde nsaba onyambe obenga ntawuluzaako katono mbenga afaanananga kabako kati nfaanana mmeera banga ntawuluza katokusibuddeyo nawuluza tawuluzaamu awutadde awuzigagaye era ngenderawo kale dda omukwano gwo gunneepunza nziiwa bojja kapunza nababonjoyeza ate empuuta yagala empuuta kabenca neyo njowagalemu osaba omukwano tukutu byonnina ebisoko yagala nakikulu tugenda mu mbaga
Right,